Abavunaanwa abana kuliko Gwatudde Christine Kintu akulira procurement, Wanjala Joel, Awol John Martin ne Lutimbe Fred Cheyune. Bano bagasimbaganye n'omulamuzi akulira kkooti y'eddaala erisookerwako ewozesa emisango gy'obulyake n'obukenuzi Sarah Namusobya Mutebi okubaako kye baanukula ku misango egibavunaanibwa. Mu Kaguli bano bagguddwako emisango 24 okuli okukozesa obubi yafeesi zaabwe, okwekobaana okubba, obulyake n'emisango emirala wabula gyonna bajeeganye. Oludda oluwaabi nga lukulemberwa munnamateeka Joel Kawuka lutegeezezza kkooti nga bwe lukyalina okunoonyereza kwe lukola ku musango guno nga wano we lusabidde kkooti okusazaamu akakalu k'abavunaanwa ku nsonga nti bano bagguddwako emisango emirala 23 gye buvuddeko okuva ku musango ogumu ogwali gw'abasomerwa kkooti ya Buganda Road. Paying out, and so the bail terms in form of cash bail should really show the weight of these offences, should weigh with the 34 video. Worship, we also pray that the applicants tender in court security and form an opinion on whether or not the charges are duplicate. Wabula kino kiwakanyiziddwa oludda oluwaabi we lutegeezezza nga bwe kikontana n'amateeka ate nga abavunaanwa babadde bagezezzaako okugondera ebiragiro ebyabasibwako. That's today that bail should not be made in such a way to make it impossible an accused to meet, because as of now, these charges are not proven. Oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga kuva ku njuyi zombi, omulamuzi Sarah Namusobya Mutebi akkiriza okuta abavunaanwa ku kakalu ka kkooti ka bukadde 3 buli omu ezitali za buliwo, ssaako okuleeta ebyapa by'ettaka mu kkooti obutasukka lunaku lwa nkya. Kkooti eyongezaayo omusango guno okutuusa nga 27 omwezi ogw'omunaana 2020. Mu ngeri y'emu omulamuzi Lawrence Gidudu tandise mu butongole okuwuliriza obujulizi mu musango gw'obulyake n'obukenuzi oguvunaanibwa abakozi 6 ab'akakiiko ka Human Rights Commission. Omujulizi Medi Mulumba, omujulizi asoose Medi Mulumba era nga kamisona okuva mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission ategeezezza kkooti nga bwe yatuukirirwa omuntu eyamubagulizaako nga bwe waaliwo ensimbi ze yali afunye ku akawunta ye, wabula ng'omuvunaanwa Wilfred Asiimwe Muganda namutegeeza nga bwe yali azisindise. Ayongeddeko nti okusinziira ku kunoonyereza kwe yakola kyazuulibwa nti Wilfred Asiimwe yafuna ensimbi awatali kugoberera amateeka ng'awa omuzaali obukadde 100. Kyokka oludda oluwaabi luwakanyizza obujulizi buno bwe lusabye Mulumba okulambulira kkooti emitendera omuntu gy'alina okuyitamu okufuna ensimbi okuva mu kakiiko, wabula bannamateeka bawakanyizza okulambulula kwe. Wano omulamuzi Lawrence Gidudu wasinzidde n'ayongezaayo okuwulira obujulizi mu musango guno okutuusa olunaku olw'enkya. Abavunaanwa kuliko Wilfred Muganda Asiimwe, Tadeo Wamala, Rebecca Nasuuna, Rebecca Agnes Tino ne Willy Agire Mbabazi. Livingstone Matovu yakusakidde emboozi eno ku Top TV agookya.